mwena mukube ndulu mulwasira mbazinzeku kabiri rubaire mwena mwendage kubo muno lokadikino na kuchaime mu afumbuwe kwa ise bantu bakuna makyo kuna ndoke baba terere kabula terere soke terere baba Masoka banange mwemala okusaba musala taime mwaba kya mugaso twasabanga omusala n'obwira omukya nga tusabira obusoka obwira awalala anti ebyobuwangwa byali biri kusaanawo aye katonda yamala yakkiriza musoka yatereera byotise tetwisa kirala batereera kuti abasoka nsi tetwisa kirala twayira walala bwe tubona baba nga tumwaniriza ise bantu gabulana lyobe kobe inilya mpiti tolya kalanga kalera baana atafumbisa mperere baba lwayanika amati tikatona oyo ikunganya n'ababisi baba ali kutonya amazzi gani mutonya musayi zoba mutesi akamwenu ka baba na kampairenseko kumatama niwe mbatinize nimbone ekifaananyi kyenterera era butintereire ndiye baba mumpe empanda neifumo niine wano ku muti nikulinda oyo anaagema kulata waife bakumwamira eifumo ebyenda bimweyuwe mutyabula empuli obweni bubwibuke amakadaga gemano its Kingdom headquarters. It is a follow-up on that discussion between His Majesty the Issa Bantu and His Excellency the President of the Republic of Uganda that we are here today to commemorate and unveil this magnificent and historical building. I want to call upon all the Basoga to thank His Excellency the President of the Republic of Uganda for this gesture of making Busoga proud and giving Busoga its pride that it longed for so many years. As you can see in the background here, these are the buildings that we have had which have been here for over, I don't know, maybe 100 years, but today we are putting a foundation stone. His Excellency is putting a foundation stone for this magnificent and ultra-modern building which is going to host the Kingdom headquarters, which is going to come with a cultural village, which is going to come with business amenities. I want to thank all the Basoga for the support they have given His Majesty to see that we are here today to commemorate this important occasion. Fellow Ugandans, let's support His Excellency in his bid for this election come 2026. I thank you for God and my country. Busoga, Okwisania, na Amani. Yamanya bampita engineer Kaishuka Kenneth nzakulira ekitongole kya National Housing Corporation ekizimba ekitongole kya government mukuzimba twafuna omukisa baba Kyabazinga atuwire omulimo goku master planninga designinga n'okuzimba the headquarters z'obwa Kyabazinga wane Bugende mu Jinja. Mulimo guno master planning, surveying ne designing byonna tubikoledde mu mwezi gumu naye kati tusuubira nti omulimo bwe tuba tufunye ssente ez'okukola omulimo guno tujja kukolera myaka 3 naye singa ssente zonna zibaawo we can do this job mu myaka nga 2.5. Mulimo guno gwe tugenda okukola wano e Bugembe gulimu ekizimbe Kyabazinga baba Kyabazinga
mwajja kutuula nga kabaka wa Busoga. Ate n'omukyala we yine bantu ayinawo office mwajja kukolera emirimu gye nga First Lady wa Busoga. Kuliko n'ebizimbe ebirala ebijja kubanga bireeta ssente ensimbi ku kingdom eno y'e Busoga, kubanga kingdoms zina kubeerako ne kye bayita sustainability plan, zibeere zirina enyingiza eyo erabirira ebizimbe bino eby'amaanyi ate nga erabirira ne kingdom. Guno gwonna ssente bwe kuba nga zirabise bwakumalawo obuwumbi billions 13, ate nga ettaka bwe liri ddene square mile kuyinza n'okweyongera ne kugenda mu billion 5 kusinziira kye baagala kukolera ku ttaka lino, kuba liri strategic, liri mu location nnungi, ate being a cultural institution libanga lina appeal, abantu bona baagala kubeera wano offices. So entandikwa yakutandikira ku billion 13.